Nga tutandikira mu kisaawe eky'ebyempuliziganya munnawuddu munnamateeka Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'omutima agasa ettoffaali ddene ddala mu kisaawe kino eky'ebyempuliziganya olw'ebintu enjolo ebikoleddwa ku mulembe gwe ebyongedde okuyimusa n'okutumbula ekisaawe eky'ebyempuliziganya. Ku mulembe gwe ekitongole ky'ebyempuliziganya BBS Terefayina kyatandikibwawo. BBS eno ly'eriiso lya Buganda so nga ate CBS kwe kutu kwa Buganda. Omukutu BBS Terefayina ogutandiseewo ku mulembe gwe gukoze kyamaanyi nnyo okumanyisa abantu ba Buganda ebifo embuga n'amawulire mu nsi yonna bagafuna era bagalaba butereevu okuyita ku liiso lya Buganda lino BBS Terefayina. Takomyeko ku mulembe gwe emikutu gya Buganda egy'ebyempuliziganya emigatta abantu omuli Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, X n'emirala giguddwawo ku BBS ne ku CBS FM. Gino gikoze kyamaanyi nnyo okugatta abantu ba beene okuva mu nsi wonna era nga gibawa amawulire mu bunnambiro awatali kwekunya ne gabatuukako yonna gye bali nga bagalaba ate nga bagawulira bwe batyo ne banjanga n'endowooza zaabwe okuyita mu biteeso bye bateesa ku WhatsApp, Facebook, X n'awalala. Ekitongole ekitwala emikutu gino ku CBS FM ekitandikiddwawo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kiyitibwa CBS Digital Media Resources era nga amawulire gonna okuva ku biweerezebwa ku mpewo n'ebirala byonna ebigenda mu maaso okwetooloola wonna mu nsi emikutu gino egitwalibwa CBS FM ey'okumutimbagano CBS Digital giba nago gwonna. Mu mikutu gino kuliko YouTube emanyiddwa nga CBS FM UG Official Channel n'emikutu emirala nga X, Instagram, Facebook ey'obujjajja ne Manduso, TikTok, LinkedIn n'emikutu emirala nga wonna oteekamu CBS FM UG n'ofuna amawulire gonna mu vidiyo ne mu buwandiike. Mu ngeri y'emu ku mulembe gwe emikutu gya Buganda gifunye ebibanja ku mitimbagano ezo nno nga ze zi websites okugeza website ya CBS oteeka mu buteesi www.cbsfm.ug n'ofuna laadiyo zonna omuli 89.2 Emmanduso ne 88.8 ey'obujjajja era n'otandika okugoberera byonna ebigenda mu maaso ku leediyo z'abeene ng'oyita ku mutimbagano ku kibanja kino www.cbsfm.ug n'amawulire gonna nga bwe gabadde mu Buganda, Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga essengejjero ly'amawulire erya Buganda liguddwawo. Lino lyatuumibwa Buganda Media Center. Kakati amawulire gonna agafa embuga osobola bulungi okugafuna ng'oyita ku mikutu egy'essengejjero ly'amawulire erya Buganda erimanyiddwa nga Buganda Media Center nga lino lirina emikutu okuli X, Facebook n'emikutu emirala. Ku mulembe gwe radio ya Buganda CBS ediziddwa layisinsi ebadde yagigibwako mu Septemba w'omwaka 2009 ng'enaku z'omwezi 10 olw'ebyaliwo omwaka ogwo mwena bye mujjukira obulungi. Ku mulembe gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga akoze kinene okwaŋŋanga abayimbi ababadde batandise okuyimba ennyimba ezimansa entongo ng'abaasanguza lwatu si kubaswaza wabula mu kubalungamya ng'omukulembeze era ng'akozesa obuyinza bwe yalagira ennyimba ezo zireme kuddamu kuyita ku mikutu gya Buganda nga lino libadde essomo ddene nnyo eri obubaka obutuweebwa abayimbi okuyita mu nnyimba okutangira n'omulembe ogujja okukola ensobi zino. Mu ngeri y'emu agasa ettoffaali mu kisaawe ky'ebyempuliziganya ye kennyini bw'atonzeewo ebigambo ng'obwerufu, akawuubo ng'ategeeza wheelbarrow, obuwunguzi ng'ategeeza zi elevators oba zi lifuti ng'ebigambo bino byalandanga luyiira era nga kati byeyambisibwa abantu bonna mu kisaawe ky'ebyempuliziganya.
Ku mulembe gwe olupapula lw'amawulire olw'okumutimbagano olumanyiddwa nga Gambuuze luguddwawo era ne lutandika mu butongole okuweereza abantu ba Buganda nga kati buli ggulire lyonna ly'oyagala naddala ku Buganda osobola okulisanga mu lupapula lwa Buganda luno Gambuuze. Mu ngeri y'emu ku mulembe gwe eddoboozi lya Kabaka likubwa buli lunaku ku BBS Terefayina okusobola okukuumira abantu obubaka bw'abeene mu matu ne mu birowoozo bulijjo. Ku mulembe gwe abaana ba Buganda abasomera ku buvujjirizi bwa Kabaka bawa basalizi tebakyatindiga ngendo kujja Bulange kugoba ku nteekateeka eno. Waatondebwawo apu enkola ey'omutimbagano abaana abaganyulwa mu kuweererwa Kabaka mwe bayita ne beewandiisa buli kimu ne kikolwako nga bayita ku mutimbagano. Kale nno Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde musaale nnyo mu kutumbula enkola eya digito okujja abantu mu nkola ya analogo. Nga tukyali mu kisaawe kino eky'ebyempuliziganya kibeera kya bulyaz'amaanyi nnyo bwe sikunokolerayo kubamu ku bagenyi ab'enkizo ennyo ab'ennono abakyalidde Buganda ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga kino kiyambidde ddala okusitula ekifaananyi kya Buganda mu nsi yonna. Omwaka oguwedde 2024 mu Maaci omulangira okuva mu Bwakabaka bw'e Bungereza Duke of Edinburgh Prince Edward omulangira Edward yakyala embuga era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yamwaniriza. Mu ngeri y'emu ku mulembe gwe era akyazizza omukulembeze ow'ennono okuva e Swatini nga si mulala abadde Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Swatini Lesser Dlamini. Bingi ddala naawe nga waliwo ne by'omanyi bye tutoogedde. Olw'obudde twongera bwongezi kusaba Katonda atukuumire mukuumaddamula kubanga ddala wankizo nnyo era alafuubanye nnyo okuzza Buganda ku ntikko n'okusitula ekitiibwa kya Buganda. Olunaku lw'enkya tosubwa nga tukulambululira ebikoleddwa ku mulembe gwe mu kisaawe eky'ebyenkulaakulana okubbulula abantu b'abeene mu bwavu mwe yasanga batubidde. Ebyo n'ebirala bingi naawe by'omanyi by'ebikoleddwa ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga emyaka 12 gye yakamala ng'akutte eddamula. Mu puroguramu eno Fessira twalisimbye ku byampuliziganya n'enkulaakulana kubanga tetwagadde kubeera mulungi omu wabula mu puroguramu zaffe endala ogenda kuwulira ebirala mukuumaddamula byakoze mu myaka 12 mu bisaawe eby'enjawulo omuli ebyobulamu, enjigiriza, embeera z'abantu n'ebirala bingi. Twebaza nnyo Katonda olw'obuweereza wa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yakamalako emyaka 12. Tumusaba ayongere okumukuuma n'okumuwa amagezi ayongere okukola ebintu ebinazza Buganda ku ntikko. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tukwebaza nnyo olw'omulimu amatendo gw'okoze mu bantu b'abeene. Weebalire ddala Katonda akongera amagezi, obulamu n'obukuumi. Yogayoga nnyo okutuuka ku myaka 12 egy'obuweereza ng'okutte eddamula. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.